Fadi TV uji muli mutya mwasibye mutya abagyekumira na mwa following aba subscribing ati mwakola kyamaanyi okubanga mwa subscribing ne munyigane kadi ne bagamba jukira lwana bane updates bulina kulukya kunsekona agwa just join okola kiri kimu kyokka ku following we just following o subscribing onyige kadi byalo bindekere nja kuba nkutusanga kama wuli agalaga tambula abali iraka ojja kuboga funa abali Saudi Arabia ojja kuboga funa abali mu ggwanga lya German YouTube eri international nkugamba nti following test on YouTube platform waliyo Fadi News ne Fadi TV uji ndikatekazo okuzika Suuna beni ow'ebinyaanyanya zigenda maaso ebyaddala maama we Eyafudde abasinga bangi bakyagamba ira kituufu maama Eyafudde era ng'enteekateeka z'okuziika zigenda maaso maama aziikibwa lunaku lwankya ku ssaawa 10 saidi z'enzizi nkoni nzizi okyamira nkoni ku lwiri lwa Ssaabasajja Kabaka eyo nga simanyiiyo naye nga nkiwa bajja kuba bayambako abaana bagenda okubanga bagenda okuziika bagenda kubanga bamuziika enzizi sigomba nzizi bakagomba nkoni okyamira nkoni ku lubiri lwa Ssaabasajja babikagomba yagenda okubanga aziikibwa maama ngendageza kubanga noonyiriza mbeko information gyenfuna ndabe ezeko kubuuzabuuza ndabe yagenda okubanga aziikibwa katundu kubanga abantu bangi munanga bagenda okubanga baziikirako Suuna beni nenga musa kubanga mu contactinga Mbazira Tone ku social media handles ajja kuba information esinga ku eno zigimba wadde mwabagala okubanga mugenda okubanga muziika mune ekitawonye kya maama bwate bwafudde nga tabadde akyali mukyala mugumu nnyo nga bw'okiwulya ekyamazima kyo maama wa Suuna beni simanyi nange oba alwadde oba talwadde kubanga information tebanaba kubanga bagituwa kubanga zebbanga lyemaze mbadde sina mawulire gembadde naafunye mu nnaku zino oba omwezi oguwedde oba omwaka oguwedde ti maama Suuna beni mulwadde information mbadde sinaba kugifunako kubanga abantu banya bazze nga bafa nga tokufuna information yaabwe nti balwadde naye mbadde sinagifunako nti mulwadde kibategeeza afudde sigamba nti abadde mulwadde abadde amaze ebbanga nga mulwadde abadde mulamu abadde kiriya nga omanyi okufa tekuliiko ebyo oba oli mulwadde oba oli mulamu kuba nobeera weebasenga oli kiriya nga tonadde wakuluma wadde bugenda okera ku makya nga wafudde nga wakaze bitalo ku saidi eyo Mukama Katonda ayongere okubanga agumya Suuna beni kubanga akaseera kayitamu essaawa zino si kangu kaseera kazibu nnyo nga bw'okiwulira kaseera kazibu kaseera kakalubo nnyo Mukama Katonda ayongere okubanga amugumya kubanga ebintu byo si byangu Bambi si byangu ku saidi ye musajja wattu si byangu maama kwabadde yasigaza yekka omanyi omuntu oba ogwesezaawo kitalo nnyo Bambi ku saidi yo naye nga mbagambye agenda kubaziikibwa lunaku lwankya nzizi ndowooza gomba ndabanga agomba naye nga bagala okubanga mugenda okuziika mujja contactinga Mbazira Tone mujja communicatinga ne Mbazira Tone ajja kubawa information esingako ku eno tujja kuba tumanya bingi nnyo sigalako ku social media kuno nja kubako information gyenkutuusaako endala ekwatagana ku by'okuziika kubanga nkiwa bagenda okuziika bagenda kuba bangi enamba enaaziika egenda kuba nini Suuna beni musajja w'amaanyi amanyikiddwa omusajja w'ebinyaanyanya mikisinga ebinyaanyanya kuba biri ebinyaanyanya ebikambwe ne mune Mbazira Tone bitalo nnyo ku saidi Mbazira Tone yakonfaminga nti aziikibwa olunaku lwankya jjukira ng'enaku z'omwezi 22 ku Saturday ate balina show ku Makutano bantu bangi bavudde nga bagamba nti naye
lwaki show eyo tebagyongeza kubanga bagenda kuziika enkya nga 21 kyokka ate nga 22 ate bagende mu show. Kibategeeza nti okwosa enkya balina ogenda ku show eri Makutano. Baludde nga bagiranga kuva mwaka guwedde mu mwezi guno ogwokubiri. Naye atidde ate kati maama afudde. Kyokka ate bagenda okumuzika ate enkeera ye show. Show badde buzaako ennaku 2. Ennaku 2 ennaku na lumu olw'enkya olwokutaano. Akati awo banja budde nga bagamba Suuna Beni lwaki show temugisazizaamu beki naye ng'ebiseera ebisinga munnaye omuntu aba afudde. Aye n'ekirala show baagitegeka dda. Bamedooza balowoozezaamu abantu ababookinga emidaala abagenda okolyawo akasente. Agamba wayi kati muziike tumale gagenda tunaava tuddemu tukungubaga ati tunaakola ki. Naye nga yo vibe nkiwa egenda kuba ntono. Vibe eyinza obutabeera nnene. Vibe eyinza obutabeera nnene nga we yalibadde nga maama we ali kiriya nga tafiiriddwa. Era banagenda ku Makutano ennansala nga 22. Vibe mugisuubire okuba nti negenda kubeera wansi kokko. Ensonga ndowooza omusajja mulabi wona afiiriddwa nnyina amuzaalira ddala. Wabadde asigazzaawo yekka ng'akati k'ekibiriiti. Afudde ate nga show ate balina okuba nga bagikola ki bagitambuza. Manyiwa ebintu by'okola munnaye nga tewalyagadde kukikola naye ng'ate olina okukikola. Olina okukikola kuba ate eno show baludde ebbanga bagitegese bantu bangi ab'emidaala bintu bingi nnyo ekifo yandyagadde okuba nga agikansole nga naye tewali kyakukola. Tewali kyakukola bintu bingi nnyo bantu bangi kati abalya ku eyo show kati bw'ogamba okugisazaamu n'okuwadde kale maama afudde oba banyigirizaamuko tewali kyakukola. Maama yafudde afudde ajja kuba aziikibwa bulungi. Nalabira eyo binaabizeeko naye nga kitalo nnyo Bambi ekyamaama bagita Fadde TV yuki wakuziika wanaku lwankya ssaawa 10 enzizi. Mbaya bulungi mwerabe.